mukyala wa anaamulaba. Tutabanakumala nayo yasa. Ndi mulungi bulungi. Aliza dabandekako ebyo. Nebyo. Tewanda bijjo nga ataddeko kiki. Wataddeko mulinga basiyazi. Twala eri. Wabadde tonyuma. Buza ku bantu tugende. Bannanga batutwala ku Megatron tubabuuzaako omugole kiyo. Nkuludde saawa. Era gina ssaawa 8. Ice Saa 8. Naye nga tuyise bantu. Bajja naye bya into byabatono. Titwagala nkunkumulito z'amawulire. Tuyise buli kasasiro. Kiki ekiganyo yitaamu? Bigambo. Ebigambo bingi. Bana booli ebuugira Gwe kano gwali wana balala twalaga. Omusajja baamutuuke. Kati wafunye mulala. Naleese omulala. Sigala ng'oli constant. Weeyuke weewu. Sikyasobola byebungereza bikadde. Kati tunootulaga omusajja. Gwe weeyuke osobola omufumbiza muganda. Be bano abakozi bali mu kukola. Bani abakozeeko? Darin yagenda okunyambaza Darin. Then I scan ye ku nviiri makeup right. Skin yali. Nokolako sooye nga tukyali eri gye batakisosula. Yagikwata yalyani ankize. Ogenda okukyala. Gye batakisosula. Nsanyusa okwalabako. Nze iScan stylist. Saawa zino ndi ku nviiri omugole nze mukolako. Yes, era mumulindire mulabe ng'awedde. Ekirabyo ekintu ekyo. Oli mu kugunya omukola ku bagole. Nkutidde buli kimu nakiwummuza ne ngamba kankwasaganye eby'enviiri buno. Munnange omugyeeyo gye yadde ne wiiki. Wangi? Naye ate ekintu okikozeeko. Mukoze eki? Ekintu okikozeeko. Webali nnyo webali ddala. Ate abagole benkolako. iScan abagole bakolako tebanoba agenda kufumba. Ogenda kufumba? Ngenda kufumba. Omusajja yamusuddewo kati alumwa. Ate ngenda kendeeza n'ebigambo. Ebigambo ebyo bitono. Bigenda babitono. Omusajja tebamwanukula. Anti awasa kasiro. Tuuso okuba omu. Tuuso mukuba obukubi. Anti ali mu kuwasa kasiro. Anti kasiro yatayanukula. Ebigambo bitono. Bitono naye era bw'anantawanya nja mugamba nga. Nkola skin. Abantu w'ennamba tuve wano. Namba yange eri 0782 65 36 32. Sangibwa ku Wilson Road mu Sunset Arcade basement room number 5. Tulina n'essomero bino tubisomesa. Bino kusomesa. Kano kweka kyati. Akali. Kano. Kino. Anti emugole. Tugenda musa. Kati katukomewo. Kasooke tugende twogerera wano ebigambo kati. Banaffe abagoberera Biva Organic and Natural Products mwebale kutambula naffe, mwebale kwagala misomo gyaffe, mwebale kwagala services zaffe. Tusingaanibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo oluyitibwa Hamukasa Road. Gwalina endwadde eno ekusumbuwa, funa akaddo tukyalireko. Ffe tukola amajaani agayitibwa Gift Green Tea gano agayamba okukendeeza embuto ennene. Bantu bangi balina bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jjangu ku Biva Organic ofune Gift Green Tea ogatteko n'amajaani agayitibwa Acacia ne Okra Tea. Obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina. Tulina akadagala kaffe akayitibwa Cough Doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga. Bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko, otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko, kozesa Cough Doctor. Nze Dr. Senjobe. Welcome to the show. Basebo ne banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media. Tugamba nti nobeera ngo subscribing, likinga, toberenga osharinga kwa mawulire agesigika. Muzale Megatron is my name. Congratulations namukasa Jenny eranga afunye eki omusajja yamufuna dda. Mwegala baga nti omwana wange mwezi. Yogera gwayogera. Omusajja yamufuna dda ensi yonna ekimanyi. Obadde omumanyi? Ate kiragisa kumumanya kasita omutavaana nga abannaye nyina omusajja tabawo ne oba tomulabye gwe kitwale nti amukola ki obadde oyagala kumulaba omutwala namukasa embeera mwali kati omugamba bugambo ki kati saawa eno yensonga laki tunoonyeza gwe muntu asobola okubeera nti abulira abakyala bano kuba tugenda tambulira mu mbeera y'abasajja agenda kufumbirwa namukazi
emikono nga video wogirabaawo kale nja munoonya mubuulire maaso ku maaso bino ebyawakulu nayinza obutategeera ajja bitegeera n'abantu abaagala okubeera naye amawulire genjagala osinga omukuutira alwane nnyo omusajja w'omujja mu bantu amufuule wuwe kati obeera n'omusajja nga yeeteekamu kisinzira ayinza okuba wamusangamu manyi ebintu biri byanjawulo waliwo abasajja be bayita benakyogera abantu bajja kunyiiga banyiige naye abasajja abasinga abali ku TikTok balina bye batundako okitegedde kati waliwo abasajja abatali bize babeerako okukola live kusabiriza kati bwoba wamusanga asabiriza wamusanga nalongoza nina obuzibu ndabanga omusajja okwera ku TikTok n'akuba live ezo n'abaako nga tavaako anti kisinziira asabiriza mulimo gwe kusabiriza gwafuuka gwafuuka mulimo ku TikTok kubanga aba akuba oluseke nga alina kyakifunamu fena kyetukola kubako kyetukikolaki kyetukifunamu wamusangako akola live ze n'asabiriza kati oyagala aziveeko onaalyaki onosooka n'okirowoozaako wamusanga azikola ne wabaawo n'omusajja waliwo abasajja mu nsi ab'amaanyi ennyo ekisusse nga tebalina we balabikira otegedde kyentegeeza nga ne bw'oba omunoonya otya tolinawo omulaba naye ng'ali powerful mu buli kimu kati kisinzira wafuna musajja kikaaki sooka otegere ky'omusajja kyewafuna kikwanguyira okumukuuma obuki waliwo omuntu gosanga ali mu mirimu gye makanika biki naye ng'ali reserved kati gwe nojja nga omuzunza mpaka mu maki mu mawulire muleke naye ku byonna kyekisinga nye buli message ejja nkebera kuma muntu ng'ali reserved oba kumuleetaleeta mawulire n'omusuulasuulawo omusajja yenna we tomusanze nti akola live yakusaba akuba luseke oba akola nga talina kintu kyonna kyakola mu mawulire togamwagazisa muleke kubanga bano abaana ba TikTok bafuma omusajja ebifumo ne bimufaanana okitegeera leka kubaawo mirimu muleke ekisooka abantu mukopyakopya nnyo ebintu ebitali byansi eno nalabye n'abantu badde boogera ku show yaba B2C basitula ebintu bya bulaaya ensi ezikuze emyaka 6 nga ffenna situliiwo ne mwagala mubikola e Uganda ensi ekyali ku musingi oba ontegedde ne bwe munaalwana okwefuula aba corporate mu Uganda tuliroko ani abadde agirwana ne bw'oneefuula mbuffe tukola bya international tukola bya bulaaya mulimba ensi yonna ekimanyi nti tetuli bulungi tukoppa byeri bye tuleetawa weebale nnyo kati mwagala okutwalira abantu bamwe ku sipiiri gye tulina bakutegeererako kifa tutegeera bintu bya bulijjo muyimba Luganda naye oyagala okola entertainment y'abazungu olwanga weerwanyisa okopperera kuba bali bakola bya luzungu bye bategeera gw'oyimba Luganda oyagala otukolera stage ey'oluzungu ogoba kipopo ku stage eyakuguzeeko ne tebo ya miliyoni 3 kana mulabi bamutwala kipopo okitegeera n'ogamba kati ono stage manager mutwe kikikaaki bambi yavuddeyo n'ayumba n'akyongerako nsujju kubanga omuntu akwata sente n'azikuwa miliyoni 3 nga si mukwano temukola mulimu gwegumu yasasudde kipopo najja okuzina mukko kubanga abaagala twevola by love fangoni so much kipopo muleka azinemu kuba yakuwagidde naye mbaolwokuba mwaleese simanyi akwasaganya stage ya bulaaya wano Uganda yali akoze eki boshi yani oyo tomumanyi anti akolaki gwe omwogedde yabadde stage manager yani muyimbe yali ku manager wa Lydia Jasmine n'akomawo n'ayimba n'akola lonchi n'ategeka stage kubanga Lydia Jasmine yagenza okukola lonchi nga Kawesi mwanyinaze yagikola okitegedde Yasini Kawesi yakola lonchi ya Jasmine tolaba nti era yajja n'ebyabazungu Jasmine yamuleka ne lonchi teyasobola kugituukako banaye kambabuulire mukkirize nti tukyali mabega muleme kweteekamu lukungu lukoze eki luyitiridde mujja kunyiiza abawagizi bammwe ng'ate be muyimbire Oluganda lwe tukola ki ono olulimi oluzungu lwagaana okutunda bangi baluyimbye simanyi populate byakoze bitya Juliana wano yaluyimba yawunzika ayimbye Oluganda tumutegeere ate nga yali alumanyi kitegeeza ki nti tukyali ku lulimi olwaffe tuwulira so mulekeraawo okwetumatuma ebintu ebitali bituufu namukasa kwata bbaawo omwawule ku bantu yagala omuntu kasagwa owulize omuntu gw'oyinaye nti ayagalwa talina kyayagaza mawulire naye abantu mubabanja bintu bya Ina na Angelo njagala onkisingireko mu bantu njagala opostinge ku status njagala onteeke ku WhatsApp njagala kweraba ku DP oyo mugobe kubanga teyafumbirwa gwe ayagala kakasa bali abali ewala ayagala mataala omuntu oba owira nga oyagalwa lwaki odimandinga ebingi naawe byotamanya babikola
lwaki babikola Namukasa agenda kukola ati okuuma omusajja ng'ayogera nnyo ani ayogere nnyo nangambe tagenda kuddamu kwogera nnyo Namukasa yakyuka yakyuka Namukasa yakyukamu n'okulabika kati alabika bulungi ng'era omuntu alina omusajja we Namukasa yalinga akamyu wangi nga bwe yesiga ebizigo tebimukwata ne kati Namukasa omulaba nga glowinze kasikini alabika ddala nga mukw'omuntu bannaye mufuna abasajja omusajja yamuyambye okutuuka awo balina vitamini etamanyikiddwa linnya wangi naye nze neewuunya bw'obeeraawo nga tolina musajja n'obeeraawo ng'oseka mu banno abamu no baba nabo naye nga badaliza mulina kubanga mukaaba bukaaba mumutule ku Namukasa mujja tegeera kye mbagamba nti omusajja kintu kirala musajja balina maanyi kiruva era nga si maanyi jasiti alwona nkyawa nja kululaba kansokesa niko luno lwonjagala lwaki ndowooza ku kyenda bakuba abasajja muli bati siva ku musajja siva ku musajja bali mbirungo nze maama wange yafa muka musajja kuba yava ewatata nga alwadde n'agenda ewaabwe n'afa naye nga mukamuki kamusajja ontegedde ntanda ki gy'osibirira Namukasa ajja omusajja mawulire ate omusajja waba yeyeteekayo abasajja no bayiza omuze omwana nga yatimbye posita zaabwe tabanga yatimbye wenkolera omwana oyo n'atatambuza bipande wano abange kika kino yakuteze wano ayinza otegawo okolera nomagambagirabako n'obeera contented naye nga ntwala omukisa okutegeeza nti Namukasa omusajja yamusanga mu mawulire ayawula emboozi z'omusajja kuzize abaana abeka tebamwagaliza musajja olaba Geoffrey Lutaya ne mukazi we otera balaba nga banyumya emboozi ezifaanagana mu mawulire buli omu ababibi bafumbo naye oli munna byabufuzi olabako n'amatovu nga yanyigidde mu byobufuzi oli omulabeko nga alina omuntu gwavuma yenna yadde biki kati omuntu osobola okuba nebbaawo ng'ali mu mawulire naye nga buli omu akola ebyamuleeta mu mawulire kuba sigwe wamuleetamu bw'aba yajja mu mawulire ng'awagira fangono muleke akole ebyafangono abakazi ba media mufumbamu okitegedde bw'aba yajja mu mawulire nga gwe Namukasa oli buloga beera ki beera buloga togatta nnyo emboozi zo naani naye no situusa omugoba anaasobola okukola emirimu ate yakulira wo muleme okututiisatiisa banna Namukasa omusanze alina emyaka 24 Namukasa wakakumana naye emyaka 2 kati kwoba omumanyira giri gyonna gobadde omubeezaawo oba omugoba mugobe banna nenyo nti ennuma wamanze mpaka giraso booto boogira naalongo togenda naalongo togenda konoona mukozi wange soonoonye mukozi kati bwe njogerako lwaki oteekawo embi anti nze nkuzeemu mazima naalongo gwe lwaki omutambuliza wamma kwatokwata owaddipa akwetera ebyokunywa lwaki omutambuliza mu bulamu oba okumukangakanga nga bulijjo waali emyaka egisinga obungi kale kankubuuze kale bwe yali talinajjawo yali abeerawo ng'abeerayo yali akolera ku bukedde najja ku baba TV negano tusasula ne tujja eno ne tukola musiru yava ku bukedde nadda ku ki ale abaliyo balina kyababukedde mpaayo alina ku seera anti ate mmega ali mpaayo anti kati mmega yenyini yabadde akola yazivuddeyo n'agenda ku BBS kati mmega kankwanguyize okiyige from today bw'obanga otambula buuza nti ki ekisinga mu lugendo lwendi mukola ki mukutambula Megatron esinga bukedde njagala gweobuuze ansange njagala kukuwa saagala oddire eno channel yaffe ogiteeke mu TV ffe tulina weevu yaffe endala nabo balina eyaabwe endala naye ngenda kuwa example buli weevu wabaawo ekola ki ekisinga buli mukululo wabaawo gwogamba nti bwe mba njagala taxi njagala kigege waliwo agamba njagala drone kati gwe otulamu nti ki ekisinga nti drone yekola ki yesinga tovanga ku drone nodda mu kigege okitegedde kyengezaako okutegeeza kati bland nze ndaba abantu abasinga tebamanyi lwaki kiseera kuba bulango era nze obulango bw'olaba nkakubya bakyali wange nze lumu omukazi yampaako akalango nampaako akadde kamu nankubira ku ssaawa 6 jjukira bbanga ajja bw'agenda kati yabadde wano Uganda yaddayo ku Sande omukazi wange ku ssaawa 6 bisalongo naŋŋamba ani oyo ne mugamba mukyala wuno wa kalango naŋŋamba mukwata ayinza okuba alina obuzibu kuba zino essaawa mwateesa nti olanga kiro ne mukwata ne mugamba wanjinyabo naŋŋamba nalongo ayo ndabya vidiyo zo 3 naye tonjogeddeeko ne mugamba saawa 6 onkubidde oŋŋamba ekyo naŋŋamba nti nyina okukkiriza munnaye akasente era bwe nava ku ssimu ye bwe nti nengenda ku mobile money tatatatata n'omuweereza akasente kubanga n'essimu yange kwakuba ya $6,000,000 kati gwe kwokuba onzijukiza akaki
akakadde ate nze mba ne program mwemba ndaba nti kati wano ejja kutambula buki kati gweoyagala ontegeerere ku ssimu yange ate balina olugezigezi aba yakakakuwa nakubira amasimu nga 10 seerabye bange kyava ngamba nti bwe baba nga babulanga oba tebakola nze omukazi wange tebamukyunga ate bamulagira nsaba bizinesi y'obulanga egalwewo ne mugamba eggaddwa yazikuwa ate kati ze nkozesa zaani za salon zizo kimusuza ewaka n'amawanga ogamba akolerera ninze n'abaana be kati wali nsonga lwaki nti abantu abasengera okuvayo n'enkiggalawo kubanga mba nkikola lwa mukwana ate gwe noyagala omumanyirire mu muki kati naawe sanga namukasa olowooze ntasobola kubeerawo mumanyidde wagwateekawo embeera nedda musajja agenda mulemesa okukola emirimu kati olabeera nze singa mbadde namukasa nokyogera nga bange nalaba ekyo takulinda kungo yandikubidde andi kati olaba kyengenda okukola enda kulwana nnyo beekyawe batamuajakole okimanyi nti wagenda mu bufumba ajja kukola olw'ensonga ogambye ne baawe tava ku andi kati kankubuulire siga obyogedde nti baawe nedda ngambye kugambye in case ng'ofunye omusajja nga tava ku live sigambye mbubata kati ze badde mmanyi kyoga oyagala tutabula kyekisogambye wali ogenda kutabula ne namukasa sisobola nesoka ba namukasa simumanyi ate kati nze obuzibu bwe nnina namukasa wanaafuna omusajja abasajja balina olugezigezi alina gwe yali alina sibo ng'amuganya n'okukola bino nze tondabikira bulungi ng'olimu ebyo ebintu yomusangawo anti abasajja bagezi nnyo batugenda yamulaba eno yandimufunye ate oyagala n'abalala bakulabe nga ye yakufunye balekerawo olugezigezi era omusajja atutte namukasa nkugamba bino nja kujja ne kumukaaga mukimeyo yes ajja akole yamusanga eno kati ntwala omukisa okutegeeza tulaba nti yamusanga eno tomanyiranga abantu nga bayingira ne beggayira mu nju nga tebambadde bazibu nnyo tuddangamu kukirowooza era namukasa lwali kukuba oluyi olukitegeera nti omusajja alina kyakolera omukazi tamanyiirwa amukolera ki ekyamaanyi ekyo kyonna kyamukolera gwe namukasa wali omukozesa ki okugjako mutuuza mu kamera oli alina kyamukolera wali oyagala mukozesa eki ekirala anti kati oli alina kyamukozesa ekirala leka naawe omulala asobola okujja nga taleeta nnyo olugezigezi baawe yafunye ogenda kiwulira anjagadde tuli tuti gwe nafunye gwe yafunye yafunye omulala sajja mugagga muvundi soli bulijjo gwagamba oli twamutadde alina nnyo olugezigezi ne kati oba nga ate gwe olemesa agende naalongo tujja funa abalala era gwe tulina amala bwanaatutawanya naye nga tumukuba yes oyinayo abagaggagagga gwe babeezaawo kyemmanyi nti omukazi yenna omusiri omubiri gwe gukoowa nnyo kyemmanyi bw'oba omwana tte omuvuga mutwala mu mbeera eyo yakozesa mubiri tunoonya mutu akozesa wa tunoonya mutuufu tunoonya mutuufu wakozesa ojja walaba kati namukasa congratulations naye akana kanyumidde emikolo konna bakakola ku kali bwe katika tukagaliza obufumbo obulungi kubanga marriage is life ale mugambe talaga omusajja mu kamera naye ngenda mukolagako marriage is life bufumbo bwe bulamu yeah nze nabala bulungi marriage is life oyagala omukazi olabika obulungi obeere n'emyaka namu 3 nga nze ng'oyambala n'ovuganya abawala abato get a husband nalongo tokula I have 43 years ojiweza yeah we get 8 girls wali yagambayo omuwala omukulu ali myaka eme yekozesa ku saaluuni y'ekibiri ewa ekibiri ku saaluuni sobola omulaba omwagaza ki tukuleyo akantu omwana wange mumbeje tali kubala lummwe tali kubala lu wamma mwana nkebera akuba tali kubala lu mukwato mugende ku ofisi yange omulage okay that aside nga tuvudde ku namukasa katugende ewa jana nabatanzi tujja kusembayo gundi nalabye nange mwana yameze bino oyo bali asiriko dana alabika bulungi she looks so beautiful yefudde kutwala naye okimanyi nti abantu abasinga ffenna mu buwala bwaffe twalinga obuwudumi tukyuse mu bukazi ogambye manti mu buwala bwe twandibeeredde abawala twali tulabika bubi nga tulinga obuwudumi negundi yalinga akawudumi negundi olowooza nze mu buwala bwange nakafaananyi kendalaba buddugavu nnyo ngaalinga egolo kiteweerusa kati ntwala omukisa okutegeeza nti akafaanyi kana batanzi kewalaba mu buwala nga atatunulika kwate kati bwolaba kanga okaaba bukaaba bambi nali nninga akamya kato nkulaba kaba katya tekategeereka bulungi nti mukama katonda kabanga akatalaba kabanga akalaba nali bubi nnyo kati kyobulaba Diana yali bubi
Anti kyegambye kati mu bukazi bwaffe aliwo tufuukidde abawala abato. Nekirabika bulungi amabina gasagala wamulaba ku kivulu ky'ababitusi. Amabina gagira bwegati. Omwana ani mwoyo. Naye kati tutadde ekibuga ku bunkenke. Ab'amabina. Tambula baga bannaye naalonga okoze otya nti. Omusajja kyebagala nnyo amabina. Singa wandabako mu buwala wantegedde. Oluli wali museewuufu. Nalaba Diana Nabatanzi buli kafane wenkalaba Mukama Katonda w'amaanyi. Munnange simanyi kye mwagaza kabina ge wandi kitubuulidde kuba ate ndaba temuna kye mukakozesa. Kisinziira ani? Muhoka kati gwe kakozesa ki? Nnyo nkulage. Okola otya? Nkulage. Oyaba kunda gotya? Wandi. Niba naye muzinda kwe. Wandi nalongo. Manyoko. Genda olage jajjaawo. Yafa. Sajja mukulu musiru. Tugende maaso. Waawo. Kale. Kakati Mr. Yageze n'ateekayo ekifaananyi kya Honorable oyo erinnya ndirabidde. Kirabo. She looks so good. Bishibite ennaku zino abamemba Parliament bakyali babi naye luli twafunanga abamemba Parliament ababi. Anti kati abaana abato batandika okwekkiririzaamu tebasobola. You know Parliament ejjudde obwana obulungi. Naye Nabatanzi nga bujje bamuwayiriza mbu ayagala oyo omulenzi. Nze kyemmanyi olaba omukka tewabula mulimu. Kati what is the problem? Lwaki bagamba Namukasa obaani? Kati nti kyenneewuunya omukazi nga yatunze tebo. Ati baamuwa mulimu. Omwana nga yakoze bannange. Ate ono ne yeebaza oli omulala. Omwana nga yeetaze ku stage with changing clothes. Ati baamusasula bw'abadde mulimu. Nedda mukwano waliwo omuntu ng'ekintu kyakola BBS yakuba abaana abo ng'olowooza baagigula. Kalango ku kalango. Manyi waliwo omuntu gw'oba owulira mu mutima. Ng'osobola okuwaayo obudde bwo bwonna n'okukola ekiri best ku lulwe. Nga ggwe ssanyuka weeranga ekintu. Nze ssanyuka singa yali musajja singa nga 23 next week. Nga 23 tugenda tube nga tuwagira Nalongo Kitone wali ku Theatre La Bonita okuyingira giri emitwalo. Esatu, I mean ebiri ku etaano. Okuyingira emitwalo ebiri ku etaano. Mbere nga muwagira gwali ebweru osobola osindika sente n'ogulira ku bantu tiketi. Enamba y'essimu eri eti? Eri 0753 53 namba egikopolero weeri awo amukubireko mbere nga mwogera ebigambo mbere nga mujja ekikulu kino wakitegese kirina themu ki babuyita okulwanyisa obutabanguko mu maka naye ku lwokuna weekend tugenda kubeera mu press conference era ku La Bonita wennyini awo ku lwokuna weekend Nalongo obadde okyagamba omwana baana balwanye nnyo ani yalwanye oba yasasuddwa okubeera nti akola ebyo byalina okukola bye yakola abantu bangi tubasasula ne batalaga kwagala ku kye bakola ng'akolako ejjako atwale ssente naye omuwala oyo yakoze n'omutima gumu gwe n'omengo gojja gwasa simanyi lwaki tokwata cupa n'ozisiimula bulungi ng'omuntu alwana okukola ekintu n'omutima guki n'omutima gumu bambi omuwala oyo yalwanye nnyo yayolesezza okwagala kungi kyensobola okugamba kati n'olw'ensonga eyo nze siri musanyufu n'olw'okuba nti bonna tebankwatako Mr. Lyaza nnyo ebintu bye ng'omusajja yanaamanya ekinamutuga kyanawandula oba omukazi yeesiba kwa bonna abantu balungi abo balekeka nedda kali kalungi kani kano ono amusinga mabina naye memba wa Parliament ate kati abasajja bayize okubala Kenzo yabala Nyamutoolo Kiriya obwamembe bwa Parliament buggwako kyenjagala otegere era ofunayo kyofunye obwa celeb like Nabatanzi omanyi ebbanga lyamaze nga kimaintainze okulabika bwatyo dene omanyi ebbanga lyamaze nga wakabi bwatyo obwamembe bwa Parliament bubeerawo emyaka 5 bw'oteerwanako nampewo zeewammwe todda kitegeeza ekitiibwa ky'obwakalole bwe kibaawo emyaka 5 n'okisigaza mu bigambo nga tokyalina kantu nakatya era bangi bakalole bwe tubalabyeko ng'obwava omuluma bumunyokako alinga kamyu naye nga yaliko honorable bullshit dawe kati obadde oteesa otya kira nitotutumanyira ate naawe musajja muleke yeesalirewo naye kale nange nze siri ku musajja wammwe siri ku musajja wammwe era tankwatako wabula Nabatanzi mulungi nnyo olabika omulabira wala funa akadde omusembeere ng'ayitawo kugwa atalaba bulungi kirabo mulungi bonna balungi ku ngeri yaabwe bonna mbamanya tegwa omungambye erinnya Nalongo Kirabo waddala bwati ayina kafiga sirimu sirenda donalaba ku Nabatanzi live mulaba aka yakugaana
simusobola. Manya abantu bonna bonna. Oyo mukazi osobola omweripako nga tolina bulungi sente. Za kasente akange kenina. Leka naawe. Oyagala kunzibisa. Nga mulina akamanyiro mutya. Amabina gakomeeri. Nsobola okugakuuma. Abasajja temuti omusajja akusanga ali kubigere n'ayimiriza emmotoka ng'alina kyayagala kati naalongo gwe nsobola okwemalikirako. Nga mutujogedde mu kibuga wano nno basajjamu. Njaga abaana enjaga gye banywa okutundula n'abaana abaana batujooze bannange abano. Naye walabye obugambo omukulu bwe yayogedde nga yeebaza. Bw'abadde mu luzungu. Ate nze n'oluzungu tetuli tuti. Naye nze mpagira Mr. Lee. Lwaki muwagira? Bannange waliwo ebintu ebirungi bye bisukka mu kifo kimu. Nga wakiri byonna genda nga obirumalumako. Ogenda nga odaliza. Lumalumako. Ne wano yaluma. Bw'onaalaba ekinywedde mu ttama. Ekyoba ogenda nakyo naye nze mpagira Lee. Wamma buli omu buyiya bw'omutetenkanya ebintu byo. Sikuinaako lutalo. Naye omwana ffe yakoze nnyo emirimu yiiya. Yabadde alina ogikola yasasuddwa. Ate omusajja omutima gye gusiimye gye guba gugenda. Temugenda tukaka kwagala bakazi be tutaagala. Tetubalinaako era buzibu. Temugenda tukaka naye akaana kano nakalabye. Kalina olususu olulabye. Kemupi. Tekalina buzibu. Nenda batanzi bwe ba mmotoka. Gwenda ddago yongerako. Gwe maamirako obuntu neffe. Omanyi ffenna tulina emmotoka. Ne benzi ndala. Kyekizibu ky'obutajja kati bw'aba alina mmotoka alina Range Rover ne benzi. Ensobi gundi gye yakola Diana senga yamupositinga dda ne tumanya mbu wuwe. Nedda nekye nategedde Mr. Bambi kale kaana ke kaalina kamwe kati ng'alina okwebaza eyakamuzaalira kubanga batanzi akyakuuma brand. Lindako ono aleka yamuzaalira omwana. Oli bagamba yazaala kati Bambi ono omwana wafa akyakuuma brand. Naye nze simanyi oba bituufu byonjogeza. Nedda anti kati ekiri mu mawulire kuba Mr. Lee yamupositinze twagenza okulaba gwa positinga yaliko olubuto. Ne kati kyenzudde tebinkwatako tugende ku kirala. Bikwatako. Tebinkwatako. Oli muntu wa ggwanga esooka kitukumya yogera. Mbyesonyi. Togenda byesonyi. Mr. Lee jagala yiye ng'omusajja. Tujja mukozesa ensobi. Abakazi. Yiiya. Mwana nge yiiya ng'omusajja. Omusajja omuganda ayiiya. Tetenkanya. Diana kati oba ali mu mbeera ki? Talina yadde omutawaana. Nalabye abaana bamukubye emitwe bambi ali maziga depression. Omanyi omusajja oba omwagala. Omusajja oba omwagala. N'okimanyi nti omwala oyo mwagala nnyo kati ebyokumwogerako ebituufu bimbuze. Lwaki tomuvaako? Nange kyemwagalako mukkakkamu. Tudde ku kirala. Kyemwagalako mukkakkamu naye abasajja. Naye totegeera. Abasajja. Baali bakikozeeko. Ekiriwa. N'oba olina essuubi lingi nnyo mu gundi omusajja n'afuna omulala. Sikifunangako. Oli wa Ssaalongo yokka. Ne ba ex bange bali abana. Bankyawanga lwakwenjeera. Naye wali ng'odaliza temukufumba bw'olimu. Nalinga ntambula nnyo nga mbeera ku nnyonyi 24/7. Kuba nali nsobolanga human ezo nga ze ntunda e Kampala ne nzirayo bwenti. Kati abasajja ne balaba nga nnyenjeera nnyo ku nnyonyi ne banyiiga. Kati n'ofuna eyakola ki? Kati Ssaalongo nankwata mpola nagenda nga abinjijako. N'osigala wano. Kale singa aguma n'abali nabo ne bakwata mpola ne babikuggyako. Ate lwaki nandigumye n'abo osanga gye ky'ekizibu kye nali nsanze. Ndeka munnange. Ssaalongo. Mukama yampa ekimyula ky'ekibuga Kampala. Kireke. Okay. Ku Megatron kooli tukyali Nnaalongo kitono. Awo nga tuvuddewo. Station Mayanja. Abadde ki? Ne Carol Nanton. Kiki? Buli omu akola manager akola interview. Ono akola interview. Station kyabadde kituufu bayogera ebigambo. Anti Station ezo interviews yabadde ayagala kati yazifuje. Like afuna mungi. Ze yabadde ayagala. Otalo no maze banga ngoluulira. Ani asooka olumba munne. Waliwo okulumba n'omuntu okubanga ayogera gye nvuddewe. Bibiri bya njawulo. Megatron mu bulamu tulina gye nvudde mungi. Nga bwe njogera olugendo lwange ne sigamba nti ba YouTuber nga mba nnimbye ensi. Kubanga mwe muli. Kati abe mane ngamba ne YouTuber gundi yampisa bubi. Otegedde? Tukiregeza nti mba nkulumbye. Nze mba njogera ekyantuukako mu bulamu bwange okusinziira bwe nnawulira ne ku kye wakola ki? Ne ku kye wankola. Nantongo bwe yavaayo n'ayogera. Nga owulira byonna ebyogerwa ne gwe boogerako agamba natuuka ngende mwetondere. Tosobola kutonda muntu gw'otaasobya. Kati nanyinza okwetondera nga sinakyekoze. Oba oŋŋamba ki? Yo ntandika oti. Tinkwetondere? Nti ki?
So ng'okkiriza nti Stacia yaluga Kalu? Sikkiriza. Lwaki ogamba nti wano kumwetonde ogambye nti yagenda mwetondere? Kati kambeko kye nkugamba. Lwaki abantu bonna abandaba omanyi nze nnina obuzibu nti abantu abategeera empola abasinga obungi tebategeera bye njogera. Kuba bategeera empola ffe bangi. Mbeera mbakubiriza abantu nga mbagamba nti lwofunanga embeera yonna ekusoomooza nga togimanyiiko okugiwangula olina kusirika. Megatron omuntu yekka omugezi yasirise. Kwa buli mu mbeera ekusoomooza osobola okukozesa ekigambo ky'otandikozesezza olw'obulumi bw'owulira. Kwekyo ekigambo ekikukola ki? Kati bw'osirika obulumi obwo ne bukuluma n'osirika okomako obwo obulumi bwewasirikidde. Ne buli lw'ovaayo n'obaako omuntu gw'oyanukula nga n'omulala amanyi ku ekyakola ki? Avaayo. N'atakimanyi naye nga baakimugambye akola ki? Avaayo. Ngenda kuwa example. Naye wano ku interview emu ne ngamba Stacia nti musaba asirike. Apromotinga ennyimba kuba muyimbi. Mulungi. Ontegedde bulungi? Ava kweza entalo ezitamugattako buli omuntu akuli wansi lwakuggulako olutalo yalufunamu singa gwe omwanukula. Kyova olaba alien ne bw'okola otya wali obuddeko omuntu gwayanukula. Kubanga akimanya nti lw'oviiriddeyo okumuvuma nga n'essimu y'ogirina nga ne waabeera omanyiiwo olina ky'oyagala ekiki ekirala ky'otamuwa ekyo. Kuba olutalo lw'ebigambo teruwangulika muntu atamanyi kuwaayiriza kimala. By the way, ate gwe tobuulira muntu nti ngenda kwogera ku kino. Okitegedde? Buli omu ayogera ky'ayagala. Kati Stacia omwana bwe yavaayo n'amwogerako kisobola okukuluma. Singa aba oyinza okuba ng'omuntu wamunyiiza ovumye muvume n'agamba yandoga. Otegedde? Kati n'olowooza bw'onaamwetondera kye wamuvuma embeera embi ejja kukola ki? Omuntu nga yakukyawa aba yakukyawa. Era nze ebiseera ebisinga omuntu gwe nnyinza okwetonda ye muntu anyiigidde n'agamba naye ekyo ekyokoze nga kinnumye manya onayagala mwetondere. Omuntu bw'annyiigira n'agamba naalongo yantama sikwetondera. Ate sikunyega kigambo. Oyagala omuntu najja n'abeera open joy. Lwaki sikunyega? Nti nze ebbanga lyonna limmaze nga nkula buli kintu ekiri dangerous nakiraba ne sifa. Kati ate gwe ngamba ki? Tolina. Mutima gwakalu. Tolina nakyo oyinza kuŋŋamba nze. Pozi nga nkusanze okutta omwana wange mbulago. Muba n'ogalula luyi. Naye mbu ng'oyogera bwogezi, that's nonsense to me. Kubanga ebyo nkuze mbikola ki? Mbiwulira. Twabadde tuli awo nga Stacia ajja. N'agamba nali ngenda e Makka nayitwa omuwala oyo mwetondere. About what? Kale naawe mbuuza ggwe. Kuki? Alabika embeera ono gye yali amuyisaamu ng'ayagala akiggyewo ye byalowooza ati tebiriiwo. N'agaana omwetondere. Kuba kati ke kayimba kali onnumiriza obulogo gwataloga wandabula. Ako konna nno kamanyiiro. Omuntu gw'osinga akutaddeko embeera oze n'okumwetondera akoze eki? Nze muka omusajja simanyiirwa. Era simanyira bantu. Awo ne tuvaawo. N'ogenda n'okola hijja n'obasonyiwa ggwe bonna mu muki? Mu mutima. N'ojja n'ogenda ku TV ne weewozaako. Kasoyingira ng'otalo lw'okwewozaako manya bakuwangudde. Kuba mu kwewozaako okola ensobi nnyingi lwa nsonga oyagala kubeera mutuufu. Bw'omala okwewozaako olwaleero nga maneja w'omuyimbi ajja. Ng'agamba ate kati yakola ne kino teyakibagambye. Bw'akeewozaako ku muyimbi bye yayogera, maneja n'akola ki? N'agamba ate kati yakola ne bw'ati ne bw'ati. Kati era ogenda kudda weewozeeko. Ye yayogedde ebimuluma byawedde. Otegedde bakyagenzako kugamba. Kati oli yasooka okwogera ebigambo. Anti abantu abasinga tulina okukkiriza okulumwa naye ng'omuntu oleme kuweza abantu bangi bakumanyiira mu ssaako. Manager bwe yagenze twali tuli awo nga mawaze. Yaliko manager wa Eagles. Teyali. Kati gunkuliza bye nkugamba. Okusinziira ku bye mmanyi ku bye baŋŋambye mbu teyali. Anti mpuliriza. Saagala bye bakugambye nze naliwo nga ndi mukulu bwe. Yali manager mawo. Mu Eagles mwali mu departments ez'enjawulo. Nga buli muntu alina byamanaginga. Nga Keti asooka amanaginga ekibiina ng'oli amanaginga abagenda ku stage ono amanaginga abayimbi. Walinga structures. Kati mawa yali omu ku bamanager baaki? Ba Eagles. I know what I'm talking about. Kati banaba mulwanyisa abantu boogera ebigambo. Mawa oyo tatera kusamwasamwa na bigambo. Tatera. Yavuddeyo n'ayogera ensonga ze n'enziwuliriza buki? Bulungi. Kati nze ayagala nnyo Stacia kinnuma. Nti waliwo bye twetaaga mumanyaako kuba nange nnyina empisa zange enki? Embi. Kati abantu gye bakoma okujja nga bakuwaako obujulizi nga mwali mu kibiina kimu. Otuuka eseera buli muntu akwogerako kyakola ki?
so simanyi senga sasa tadda muwala oyo abo nate bandifunye ensonga lwaki bamwogera senga byagwadda kati okitegedde ate kati waliwo omuntu akwogerako nga yagala yonoona linnya lyo omulekanga n'alyonoona gyenditereze teri muntu asobola kwonoona linnya lyo nga si yalikola kuba naalongo omuntu okuvayo n'agamba kati kambeeko kyenkubuuza Mega omanyi abakazi bameka abavuddeyo ne bankuba nga babatenda wano mu ggwanga kunze nabaani ow'amaanyi njagala ompe ansa eyo njaba bakutumya abantu ng'ogenda ku mikolo kubankuba nange gwe baakuba ani gw'ogenda naye naalongo ate nyinza okukuta naye nze wano abakazi be batenda okuvuma banvuma ne bankwera live mwezi ku mwezi nga 23 ngenda kulaba bonita ng'abantu basasula kulaba nze otegedde nabo bategekeyo nga TV zikuba obulango nga be basaponsa bange kawesekereko nankerekeje kitegeeza kintu have value ne waliwo omuntu akuvuma nga ne TV tesobola kumukyaza kulw'okukuuma ekitiibwa ky'abaana b'eggwanga ng'ayinza okumukola okitegeera kikyengezako okugamba nti teri muntu alina maanyi ku linnya ly'ataatondawo wabula gwe osobola okuwa omuntu amaanyi agakwogerako ebingi singa omuwalevo nti asobola okwogera nga bw'okola ki nze muka omusajja saanukula muntu yenna njogerako opposite kubanga Mega tuli mu nsi yonna nze natuuka e Congo ng'abakongo bandaba ku boda wonna nagenda mbuuza ku bantu nabirikodinga ku YouTube yange nabadde Kenya ne Sharifu nga ngula ebintu abakazi ne bajja nga bangoba naga nalongo wuuyo Abannayuganda nenyimira bonna ne mbabuuzaako nabawahaga ngenzo laba alien kakati kitegeeza tirinnya bwe mba nali nnoonya ly'abantu 10 kummanya nafuna erinnya nga muli ggwanga mulimu Omunnayuganda omu akola ki amanyi kye nali nnoonya nakikola ki nakifuna ate waliwo n'Abannayuganda nga tebammanyi naye ng'ate waliwo abali ewala nga nabo bakola ki kubanga omuntu talina kumanyibwa bantu bonna kati nze olwaliro nampejja kweyoleva entono oba ennene gy'olaba ndiko nze sirina gagenda kwerega nja kusanga omuntu Nairobi ng'alina endowooza ye agambe nalongo bwe yajja wano yali mu patula it's okay kyeyagadde okukola ki kati nveeyo nennyonyoleko n'owekko ng'ajje kya nalongo mulogo bannange yali mu lusozi wano kati era nveeyo nennyonyoleko bw'omala okukola erinnya ne bw'obanga okoze ettono litya ku kyalo ofuna abakwogerako nga chairman wa kyalo nze nyina chairman we waffe yatukolera ekkubo n'omwala wali bamwita chairman Kalanzi namwita ne ku show yange chairman wange yakola omwala nga mubi nnyo we tuli naye abatuuze bennyini ne beekolamu omulimu nga tebaagala akole mwala na kkube ogwo mubayinza okuwonawo ennyumba zaabwe naye nga omusajja yabanyonyola nti tebakwata ku kintu kizimbe naye kabatereeze omwala guno okuba muki mubi bamukolako eggwire nti yakwata omwana w'essomero naawera ennemba neggwire mpaka obujulizi bwe lwakola ki kikulaga ki nti chairman era akola ekirungi nga kiyamba kyalo yamaliriza aluwaziguddemu kati abantu tosobola kubawa bonna kye bakola ki era omuntu yenna Omunnayuganda ndaba bw'olaba ng'omuntu afunye bad minded ku ggwe n'avaayo n'akwogerako ekigambo nga tokimanyiiko tewali nsonga lwaki olwanyisa obulimba bw'oli kitegeeza obumanyiiko kuba kati omuntu Mega Tony bw'ovaayo n'ogamba nti nasanze naalongo mu loogi nga mu mutima gw'okimanyi tewandabye kati nze bwe nvaayo okugamba nti okwewolereza mba neewolereza ku ki sirika kiyitewo kubanga tokimanyiiko era empewo egenda kifuwa kikole ki nze wano abakazi banjogerako ne banjogerako ndi malaaya biki kyokka ate nga siri musisita ekyanjja mu kigo basajja kunnebakako era nebakako bana ne bannemwa ewokutalo n'akola ki nampasa kati nga neewuunya nengamba kakati bano bategeeza ki nti ndi musiyaze oba ndi musisita nabalemerawo yenze mugo omusajja ow'amaanyi international kitegedde gwe kola kyotegeddwa okukola ki ekibonyabonya Abannayuganda twagala tambula ku ntegera y'abantu baki gwe bw'oba okola ekintu mu bulamu kola ekintu ekituufu mu budde bwo kyotekeddwa okukola ki ebirala bireke gwe Mega bw'oba olaba nti gwe ku kamera yo okola kituufu ne bw'ofuna nga abakwogerako 10,000 balina okubeerawo kuba okola kituufu kati bw'otandika ate okubavaako oyombagana ne bana abakwogerako nakino kigenda kukulema kubanga kutomanyi kyoli yensonga lwaki mpagira omulenzi oyo wa Fangoni ojjanga oya kooti n'akuleka n'oya kooti mpaka lwogwa mu nnyanja ebuziba wakati nga ye gyali ku Fangoni ensi neekulaba nga totegeera oli anti buli oyomba nga bweweddamu otyanga omuntu akumanyiira n'oyomba olwaleero n'asirika n'oddamu wiiki ejja n'asirika ensi etandika okulaba nti bannaye totegeera
nabadde ne kojja Kagatejjo n'aŋŋamba nti Karo n'atonga oyo alimba bw'awoza nti lyali ddobo simanya yamuloga simanga takyasobola kuyimba kati nga nyala kunyumiza abantu ba Eagles kye baayogeranga oyo omwana nga bagamba nti yasinga okuba n'empisa embi Stacia Kalo nenze nanoonya Kalo lwe yali ankozeeko empisa embi wabeerako naye okumala ebbanga ati nkunyumiza nga siruyina siri mukwano gwe simba nko naye sisula nko naye kati zempisa z'embisi zikola ki tomumanyi sizimanyi anti tomumanyi toyinza mumanyi n'olw'ensonga ezo ne ŋŋamba Kalo olina empisa embi sigaza empisa embi olowooza lwaki baali bamwogerako kubanga nange waliwo agamba nti nyina empisa enki anti kubanga baali babeera naye menga tosobola sanyusa bantu bonna mbuulira gw'oyita naye kati ngenda kuba oyo omwana akola ano omulaba gwamanyi kati embeera ze gwamanyi nti obayina empisa embi obayina empisa ennungi kati nze amanyi namukaso obayina empisa embi obayina empisa ennungi kati abayigozi bafayo ne bagamba nti Kalo yalina empisa embi that means yazirina lwaki ye gwe bayogera Kalo bwe yali ajja mu Eagles teyajjirira bantu ba Eagles yajja kuyimba polisi kwali kumanyigana kati ngenda kubuulira mu Eagles omwo anti kati mpuliriza siri mukwano gwe naate kati nkubuulira anti ogenda wabya omwana anti mpuliriza mu Eagles kyekibiina kyali kisinga empaana mu Uganda wayinza n'okuba nga tewaliddewo gurupu eyalimu bantu batakolagana naye nga bakolera wamu nga Eagles Production yalimu abantu nga balina empala n'ensajja asobola n'okujjukizayo estate emu omwami honale butwala yafiirwa taata we abaami ba Eagles abeetibwa ne bagenda omuzikirako n'abagobya ekimuli ku presi ya taata we tiwakirabako kati balina empala n'azaabwe yakola tekyali kirungi andi saagala kumanya buli muntu aba mutuufu mu nsonga ze tebinkwatako lwaki Stacia taba mutuufu okwogera ku ddogo ly'ono nze Stacia kyegambe kikulembya otegeera ku lw'obulungi bw'erinnya lye akireka bano abavaayo amawulire ge boogera tegamugattako gaba gakukola ki bambi kakyaka kibadde kimuluma ku mutima gaba gakutoolako buli lwovaayo n'oyingira mu ttalo n'omuntu ng'omusinga afuna abantu bangi abadda ku sayidi ye kati okubeera safe sirika kubanga ekisooka nze kinuma nakyo tusakola sikinuma sikirowooza nako amazima gange nga nagakweka gannuma nnyo gajjayo ngamba menga toni bannaye baguddemu kinuma ekyo maaso okupalapalanya ndabe nga nwanyisabye mwakoze eki kubanga mba mmanyi wentandikira okulimba ne wenkoma n'ekintu kyotamanyiko obulaba okitungirira kubanga eyayogedde ekyo akyasobola okwogera ekirala tyantwala ne mu ssabo gamba tolimanyi wantwala mu ssabo ng'onnimbye embuno bagenda kunjijanjeba bulago kati novaayo n'ogamba ki kisaamutwala ebintu ebimu ebyensi mbufumbo tulina ekigambo ekigamba nti si buli kyolabye nti bakyogera ate si buli gwolabye amazima nti gaba mazima sometimes amazima ogaleka ne gagenda n'okkiriza obulimba naye nga n'amazima ogakola ki kusigaza mirembe nakyemusaba Stacia emboozi temugattako era musaba yebigulira ebbina lye tulumye abatalina kalina ebbina eddungi ligenda linyeenya toliraba kati nze mpulira bubi nga buli muntu avuddeyo akulaga gwalabyeko ali ku sayidi ye nze ne Kagatta olw'ensonga nti ye yali w'amaanyi mu Eagles ayinza n'okuba mwalimu bamaneja abamu ng'abasinga nga kimumala omufunako omutima omuki omubi ajja kuweka amawulire ag'obulimba kati agamawulire ag'obulimba gadduka speed kuba gaba n'abagawolereza bangi naye ne Kalo akendeeza ebigambo bibeere bitono alekerawo okwogera ku banne yayogedde kwani omulala alekerawo okwogera ku munne amuveeko naye nze mbadde manyi yamuvaako dda nga siddangamu kumuwulira kati kyalese maneja oyogera ebigambo anti Stacia yabaanukudde kati okimanyi nti okuva lyayogera Stacia n'asirika awulirayo omulala abyogerako Stacia lyavuddeyo n'abyogerako okwogerayo amazima gawulira mu mutima nti ge matuufu buli mulabe n'azuukuka ye mawa yagambye ati ontegedde buli mulabe n'agamba nedda mawa yagambye ati yagaye yali sirya nabidda mugenda oginoonya ensitole y'amawa sijjajjira banange oba tubiŋŋambe genda ogyenoonyeze naye nze buli munauganda yenna ndaba nkusibirira entanda nti teri muntu akwagala nga oli ekyemisana n'ekyeggulo naabo bebolaba abasekera okumpi naawe bebalabe bokola ki basusi bamenvu mu nsi tewali mikwano tukolagana n'abantu bukolaganyi mwaka akaseera oba ntegeerekese kati omunauganda yenna ndaba okolagana n'abantu kirungi naye leka kulowooza nti bagenda kubeerawo mpaka obulamu bwonna bulikola ki bwe bulibeerawo kolagana n'abakolaganika nabo akwetemyeko mukole ki naye weewalenga nnyo okuyingira olutalo lw'ebigambo kuba asinga obwayiza yalukola ki yaluwangula
bw'olabanga omuntu akwogeddeko ekyo ne bakibanga kikulumya ekitya naye nga tokimanyi kikwase Katonda yakirwane nakyo kuba amazima oba tokikola ki oba tokimanyi naye olwo olabanga omuntu ng'alwana nnyo okwewolereza banaye ekyo sikikola aba akimanyiiko ebyo ebigambo byange ate bane temwegaana nnyo ddogo fe abantu balogera ddala mu masabo tugendayo buli lunaku nze kati mwenakulire ewaffe gye eri mu lujja temukitwala nti kive kibi temukitwala nti kive kibi anti abantu bakivumirira nti kibi waliwo abaloga bannaabwe mu bubi anti abo sibeŋŋambye abo abaloga bannaabwe abaloga bannaabwe baliyo kati beewano ane nalongo yagambye anti bantu balekerawo okuvumirira ng'amasabo gaffe wamba jangu wano nalongo akutumikiranga obuntu onabba eddagala lyange bannanga abantu abali ku megatololeeta kintu nakimu mbasaba ngambe nedda saagala tolanga mega nze ngenda kulanga sigenda kuvaano nga siranze bannaye mu nnyamba megatolodi mumugulire eddagala bamba eddagala lyange ne Nuludiini ne batasasula temuddamu kali waye kirungi tewali weekali tewali lyaweddewo tolanga kale nange ekivululu osaze okutalanga ate katulange ly'abakazi wama abakazi mujje mufune ekyogero abali ebulaya n'ebweru mwambulule abaana bamwe baganje mujje mufune omusa abaana bamwe basekimu kati bali mu luwummula abaana batere ku lusani y'emmere baliire wamu basobole okulanga basa kimu kale n'abakyala mujje mufune kana aka infection ate nga kalimu era amatama booster ensujja ebeera malidaadi saana kati amatama gaba gaaki abasajja twagala bongerezaako ku matama munaye feesi bwegwamu ennyo tebajagala tulina ne kana ak'amajiini nako mujje mu kanone majiini kyesa yangu mpe tiketi zangu ndi wano ku Salama Road ku Sunny Spirits and Wine tiketi twazireese mu bungi ordinary ne VIP omwana agenda kubeerayo mu kivulu agenda kubeerayo ng'atunda tiketi kati wayiza oleeta bamabina leeta n'akantu kali akala eno ordinary tolera kirala wamma byenkutuma byoleeta eno VIP mujje wano abantu bajja ne bazigula mujje wano ku Sunny Spirits and Wine ku Salama Road tozibalaga ezifaanana mufune tiketi zammwe bugambi nebaza abamamero media mwanguzeeko tiketi nebaza n'emikwano gyange ab'ebweru mwanyinaze Sempije Sweden nina abakwano bange mu America babiri abatagala boogera mannya mwebale ku supportinga bakangulako abantu b'e Bulaaya tiketi 304 mukwano gwange Robina thanks for supporting me Anna Bridals thank you so much njagenda osome mu katabo nja kuddanga nyina akatabo nsoma abantu bonna abanguzeeko ki nebaza Fangoni 254 Kenya banguzeeko table era chairman thank you so much mukama akumpeera omukisa ate era mbalinze ku show mulabe muko omusajja wakkira nga wakola ki bwayambuka Fangoni 25 I salute mwebale nnyo mwebale mugende mbere nga muwagira Nalongo kitone it will be Friday nga 23 omwezi guno ali ku Theatre La Bonita kuyingira kigenda bere emitwalo 5 VIP emitwalo 2 ordinary 2 ate ku Lwokuna week eno ye press conference yange omusajja guno nawe nkuyise ojje buli munamawulire namuyisa ajje etandika sawa 5 nnya omusajja guno baguyita obutabanguko mu maka era nga mugire mbere nga muwagira ku Theatre La Bonita ayagala okumanya ebisinga mukubire ku 0753 ngo kitone mugire mbere nga muwagira wali ku Theatre La kati ngenda kunoonya Mirembe bedding yangamba okungulako table ajja gula sibe bulungi begendaga togamba nalimbye yino Fangoni 254 Kenya center ozirabi received